organizinga abantu bagire eyina okukola ebintu si gavumenti nti NRM muyimba nga bwe nabalabye bayimba ba minister okutendanga boli minister omulungi oyenjigiriza nga asomesa bafuna emisaala okikiisa ky'obulamu bwange teri muntu ayita taata dadi nga tajja na ice cream oba taata dadi kitegeeza amakulu mangi olinamu ekyenjawulo dadi kirasi erinnyeko nze n'omuntu lumu odriver wange nga abaana bange bakyali bato nali sinafuuka na mmeeya nangamba abaana tebanjagala nengamba abaana bange obagulira obagulira oluggi obakambuwa mulinnye nja kubaleka dadi okufuuka dadi mukyalawo okuyita dadi ojjayo ne kakeeki akanandoozi oba kakajavaasi oba ogula kigere ekyenva ogula kigere mu kifumbe mu kikekkerezi kya emboozi ekwatagana n'ensimbi ezateekeddwa mu budget nga boogera ku nsonga ya patriotism okugisomesa abantu bagitegeere ne mindset patriotism kitegeeza kwagala nsi yo n'ogikolera ebirungi oba oliawo n'okufaayo na buli kimu kale omuntu yeebuuza nti abantu bwe baba tebali patriotic kitegeeza nti eggwanga nayo terina kiribawa nti omuntu bamusomesa eggwanga lye mbulirayo omusomo ntandise okutegeera obwakabaka obulungi ntandikidde ku mayanja nkanji nga yatereka ddamula nga tuvudde naggalabi nga ntegeera obwakabaka kubanga nagende naggalabi emiggo nga bamutegeka ntambulawo ndi muvubuka nendaba mayanja nkanji mukadde wange oyo nno kitanga ali kasire yajja ewaffe katwe oleeta olutambi yeyamukakasa nti bakuwadde obwakamala byonna kitanga ali kasire nendaba Mulwanyamuli nendaba awo n'abazzeewo mukadde waffe Sendawula nendaba baani baali basomesizaako omwoyo gwa Buganda ogutafa kitulimu ffe musaayi ani walabyeyo omuntu gwe bakubye emiggo ng'ajja mu misinde abasajja baguze emijoozi ku mitwalo walabyeyo abantu be bagamba nti muggale amaduuka mwanirize Ssaabasajja ajja kyaggwe nga juzi we yabadde Bulemeezi Nakaseke ne Buddu bwe kyabadde nkola teri teeka ligamba nti mu bbaala temubasaawa ekiri erigwe oba oteekamu teriyo teriteeka mwagalize abantu ensi yaabwe mu bikolwa Kyagulanyi agamba tunaabalabiranga ku bikolwa nze nkugambye okuyita dadi oteekwa okuba okola ebirungo ebikuyisa dadi awaka olinawo tomato sauce oba omwana amusanga mu restaurant abaana bo bateekaku katomato sauce kagula mmeka mwe gavumenti biki bye mukoze ebitubagazisa gwe oluguudo lwoyitamu eddwaliro lyogendamu omusolo gwe bakubinika gulagawa akaluluko bakavalyuwinga bakavalyuwinga anti kwe kawewula ne bakuwa kiremu ey'ebinusu eya ssente nga 118 omuntu okuwa respect mu nsi tekyetaaga kuyita nti ze Mr. Kasirye Nganda abantu bakutandikirawo akyo tekikirizibwa gwe kweyita naye abantu ogenda okulabaga mukadde waffe ng'ate gwe mukulu ekituufu nze mbadde nzijawo nga bakadde bange mbasanzaawo mbawe ebitiibwa naye balinza okulinda mukadde waffe Mulyanyama byenkola bukyambeera mu bukulembeze wembeera wana ebigambo byenjogera biwaliriza omuntu okugamba nti bana mwe musirike oba gwojja buzi ebigambo bibiri omanyi mwami Museveni oyo gwe gwowaana okyusiza obulamu bw'abantu bameka gwe gavumenti nga tuwumbawumba kimpaddemu okutya bwatunyonyodde tugamba nti wali ssuubi kulabawo nkyukakyuka mu bulamu bw'abantu nga bano be bakyali mu mbeera gye balimu waliwo omuzanyi nze kankubulire nze ndi ku ttiimu ya KCC Lord Mayor yampa obuvunaanyizibwa alhamdulillah mwebaza kubanga mbaddeyo emyaka kati gigenze naye waliwo omuzanyi gwe ŋŋamba nga kocha amuŋŋambye eyo nti tumusigaze ne mugamba nti okyamulinamu essuubi okufunira ggoolo ntinedda omuntu omuwadde emyaka 35 okukyusa bannayuganda ayongera kwonoona ne gy'alimye alinga kati omusajja omunywi w'omwenge ajja mu bbaala ng'ategeera nga bwondaba bwe nti n'anywa esooka ey'okubiri ey'okusatu aba atandise okukoona kuba wetuleese obubina ayabadde atuuka mu bathroom afuuyisa atandika okufuuyisa awo bwekimaa kikola kifula nenge abadde azina amazina ag'ekitegevu atandika okuzina nga kka yenna ali bw'ati kati gwe bali paka kiini ayabadde jento kakati bano batamidde
bali ku lugero lulwe nagamba nti anakussa omwenge nti ogunywanga kitawo kumbe gukutta ofa bwawaana kubanga abakulembeze ba Afirika abasinga baba bawambe famire zaabwe. Waliwo president omu yajja nenfuna omukisa n'engenda nga azize okuwa kinnooti awe Makerere nali soma Makerere naye nga ndi mu UI. Yes. Ne babayita naye yagamba nti fe abakulembeze ba Afirika tuba bawamba olwa famire buli woba ogenda okulizayininga nga bagamba otulekewa famire nagamba nze mukyala wange yali ava Mozambique oba Kisano yali anagamba nti nze mukyala wange olunaku lwe nali ngenda okulangirira nti ngenda yansibira mu nyumba nagamba abasirikale muzeeyi yawummudde mumuleke okutuusa lwe nabayita abafamire ne bagamba kati mbawadde omwaka gumu muve ku ttaka ly'abantu oba olina lyewabba muve mu banka z'abantu mwetereeze. Omwaka ogumu we gwayitawo ne mbongera ogwokubiri nga sibanyega ne mbagamba muli ku ttaka ly'abantu mubbye kino mubbye kiri mwetereeze. Ne mpita ba bishop bannaddiini bamasheeka ne mbagamba sidda naye nga n'omukyala yennyini tanzikiriza kuvaawo. Abakulembeze ba Afirika baba bawambe bano baba balitalalinga bootafire ng'ate waliwo bakibula abajja ffe otulese otya bajje n'abapya nabo bamga tugenda naffe tugenda tulese otya nakatandika okuzimba ya apartment 10 sinetereza kati bannayuganda ne baggwamu essuubi bannafirika ne baggwamu essuubi. So essuubi lyonna kwe kuleeta omuntu ng'alina omwoyo gwa Uganda. Ffe wano we tutudde waliwo mambo bado nga tubeerawo ng'ekizimbe kitonnya bwe kiti ne tuleetayo omuntu amanye ennono za wano. Laba bwe tutudde tuli mu TV tuli ku TV. So omuntu abeera mu kitundu naye ng'alina enkulaakulana bye bimu ebire binkayanya kuzina emyoga nti abamu ababadde eri mu kavuyo waliwo omuvubuka omu yasinze okundeekaanira nga bali ku ggombolola awo nga y'omu ku babasereza abavubuka we bagenda omukwata abajjenda Honorable Simbwa n'amukweka ewuwe okumala weeks 2 ne bamusobera ne bamuteeka ku poliisi Honorable Simbwa n'amweyimirira be bali mu zino parish model. Ni batugambye nti mwenna gibeera muwadde muli ba opposition. Nze sigiina tabu naye ngisangawa balonze era nakamwe kambabuulira abeero situ parish development committee oba model bagironda bwe bati chairman weero situ ayita parish council ne batuula parish council ekolebwa zones ez'enjawulo eziri mu lukoogo abo be balonda parish model committee. Mu nkola ebaddewo eno tezze kati abeewa bigalo ekitawuluzo ekyo kye tubeeramu ewa bigalo okulina na ofiisi za monitor. That is the parish development committee kye yazikomendinga. Akatale akali enabutitti mu zoni awo ennaku z'oluzzo duddaabiriza akansanga yali parish development committee. Kati parish zezituula kakati bambi ba LC tubalowooza mwe bali babakoze kana akakodyo we mumala okulonda chairman wa Sako w'omuluka gwe ng'obivaamu sente oluva eri waggulu zijja wa chairman wa parish gwe balondawo nga tebamanyi namumanya owa Sako naye nga n'ekyo tebategedde nti budget gy'okoledde emiruka gyonna gifaanagana egimu minene ffe tuli mu East Africa community oba East Africa nisimanyani egammwe tuli musanvu ffena budget zifaanagana nedda omuluka gwa Nsambya estate oyinza okukolera budget yemu n'eya Nsambya central ne Lukuli Namuwongo nedda obagaba. So n'olaba nga tuli mu kintu eky'okutugeta y'okola otya Sako zonna nga tewaliteeka mu parliament y'okola otya Sako nga toyina cooperative bank nti sente we ziva mu ministry zivaayo zitya tulina microfinance support center eyo microfinance support center tuteekwa okuba ne cooperative bank we tuba tuyagala okuzzaawo enkola y'obwegasi era wenja okusabira Buganda ebyo bye biteeke mu nkola. Buganda atandise eri ku lugendo tugende mu lugendo olukyusa obulamu bw'abantu. Nze Mulyanyama sente zino z'olaba tebaatunze ente zaabwe omusolo gwe tukusalako omukyala ali mu saluuni enamasuba ali eruzira ali ekawempe ali ewange wakuleekaana musalo gwo. So abanupu bagende mu parish development model ensimbi bazijeyo bazikozesa muze sigaana muntu kubanga si zaabwe woba ofunye omukisa naye zigenda kulabikako
wano wenkugambidde kati no ngamaliriza nga tebanatujjako babadde basomesa nga n'ababisomesa abemu tebabibuuka mukwano gwange Kyofa yagezezzaako naye omwagamba ab'obulemu balinako 10%. Ogenda owulira yasomesezza emukono nti 5%. Kati we batumaliriza manyi gye tugenda okumalira bagambye zino ze zigenda okubeera Parish Development Committee nga zezikola ne ku nguudo ne ku myalo eyo gye tumalidde. Mutuvugidde mujega basajja mwe n'abakyala. Mesha Still Limited batekamu ensimbi program eno zuka n'ensonga era ne banafa ba city sites